Tugenderi ku motoka. Alwaje tuiza Saidi wali. Wana. Tudde wali. Alex, watu. Tudde mu kisikirize. Tugendere. Ani wabeerawo. Ayimirire wali tubeere no. Ayimirire awo. Tudde mabega sana tubitinge waawo. Olale busembera mu katono wa. Totambula bawo oli. Nkuba kifaananyi eyo. Kapilenyo. Omusembera awo tukola. Kulikayo naye twagala kumanya embeera mwoli kati n'obulamu bwe bubadde egyobadde. Nebaza Omukama Katonda ninawo akayawulo okusinziira bwe nagendera ekyamazima nalowooza munnengera bulijjo bagaba abadde basigazaako omutwe naye omutwe nagugulira nabeera mu kifo gaabo nga tuwaana awo emmere y'okuloonya akalulu ka pulezidenti wange mutumange Robert Kyagulanyi ngawo waliwo n'abanvuma ebitama ebyonyonyi by'ebitama era tuli bwakiŋŋamba abantu byebujulizi lwala obulwadde obwampalirizibwa okugenda mu Nairobi hospital kubanga nasooka Lubaga hospital nensirika Nairobi hospital olw'embeera etaali nnungi. Nairobi hospital bwe ntuukayo n'embeera embi ne baga Ssegirinya tetukongedde tujja kusobola olw'ensonga nti nga ekiro
tusobola kussa kati nina kubeera nga newujja bwewujja naye ne bakizuula nga amawuggwe gange gafunamu okwawukana ate nga galiko n'amagwa naye ng'ekyo bambuulira tekyava kyavaamu ng'ate empewo nnyingi ate nga ekkomera ery'ekigo nga emulimanyi nti liri ku mazzi so amawuggwe ne geeyawula kati baba nga bannayogezi bakisobola n'ekirala ne bagamba nti nina virus era mu mawuggwe engeri gwali gujjudde ebikuyiro era basobodde okubeera nga bagujjanjaba kati kibadde kisinga era okuntawaanya ennyo eya hypertension ensonga erinnya buli budde blood pressure nemba nga sindinya embeera gyendimu nga ekaabya amaziga naye yadde nsiibuddwa na nsigadde ndi outpatient era nina okuddayo ngenakuba omwezi 10 wa October babe nga basobola okunkolako kyekusa lwansiibudde balabanga ndiwaddewaddeko era ne bampa eddagala ery'okumira nengenda okubeera nga mmira naye nga nsobola okubeera nga ntereera naye munzikirize nebaze bakama bange ab'ekibiina omuli pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli ne muganda wange Kansole Lewis babadde bafaayo nnyo okulaba nga bakwatagana ne ttiimu eya NUP e Netherlands okulaba nga bajja mu ddwaliro banzijanjabe naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu omuntu n'akola statement bw'etyo kuba singa Nfudde era yandize n'aziika naye kino nkisindikira maama wange anzaala omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ngega Ssegirinya yeerwaza maama omusajja oyo bwenfanga kubanga kusinza ku basawo tebaŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika nkyogeredde wano mba amawulire mu mmwe tajjanga okunziika kuba okusinzira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki bagee nti nnyinza okumusooka okufa kukola efaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 10 basembye okumpima nga nina kiro 45 amazima gakatuka mu nyumba obwadde bunnumye obwadde ne bunnuma nendajana nga nti Mukama Katonda wandisaasidde n'ompaayo chance ey'okubiri kubanga osobola okusetinga pulezidenti embi nti enkya aye teri muntu atalwala enkya wagenda kubawo omulala alwala n'omulala alwala kati botawo embeera omuntu asobola n'okwerwaza abantu bajja kulowooza ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga noonyaki n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa neyibuliriragu oyinza okusanga adde wabagamba yeerwaza naye amaze kufa munalowooza ekyo kubanga nze mujjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluko obwemupi emyezi 2 bwegiti nali maze manifesito yange abalonzi nga tebalina kye bamanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweereza kakati mba nnoonya ate simpate yaki ng'ate abalonzi olwedde ne bamaliriza dde okubaweereza buli kimu nakibawa era tebalina tabu ambulensi weeri koze eddwaliro ly'eryaggalwa era mbaddeeyo ng'abalonzi bankubira essimu banagetera bali mu maaso ab'essimu kudde saidi yonera ab'emabega n'abafuna ekifaananyi naye ebyava emabega tumanyi bwa palamenti erina engeri gyekuyambyeko mu bujjanjabi buno naye ate tumanyi oba obadde wejjanjaba sekinomu oba sente nekazokoze oba n'ekibiina nolyo paliamenti nkusooka yasooka nensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo ensente ze Nairobi nze yazezituya mu Nairobi City paliamenti ensudde naye ng'ate paliamenti nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bweba nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula kuba basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo olw'embeera yaliwo paliamenti ekintu nemala nekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ibrahim Nganda eyaleeta ensonga eno ne Honorable Neropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku kkulu ya paliamenti baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano
mugende ow'omwogezi wa parliament mwami Kulisonga abalageyo medical board abalageyo ebbaluwa ng'eva mu medical board ku bannaffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga process ya medical board tasobola kugiyitamu ng'omulwadde toyinza kuŋŋamba wakati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunzeko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga process empanvu kakati nga bekwasa medical board eyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era parliament yekwasaganyizza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga honorable Ssemudu Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibira mwanange Joel okwebaza webale nnyo okuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joel wayimirira noga nti omusajja fa era ensonga eyo parliament negikwatako nembanga sobola okubeera nga nkiyanjabibwa ku maanyi ga parliament naye nga Nairobi nze yensasulira ne eya tiketi eyantwala nze yaginsasulira nenkomezaawo nze yaginsasulira naye nga mu gundi mu nkola ennuŋŋamu parliament yerina okubuulira tiketi yerina okujjanjaba ate olw'okuba nti